Guys, let's be serious. Stecia abadde mulwadde okumala emyezi ng'abantu tusirikidde ebintu ebyo abeera n'emirembe gye ne privacy ye ng'omuntu. Naye omuntu omu olwafunye chance okutuukako ddwaliro Stecia waali no recording nga n'oleeta n'oweereza ensi embeera etasaana na kulaga bantu muyige ku respectinga privacy y'abantu bwe bakuyitanga mu ddwaliro oba togenze ku showbiz oba ogenze kulaba mulwadde. Muleke kutula mitima gy'abantu abamanyi abantu abo eri abadde tumanyi Stecia abadde mulwadde. She's been worse for long. Ninga tetubipostinga nga nako. Naye gwe laba ogenda mu ddwaliro just akatikitiki no proving ensi nti gwe ogenzeeyo lwababaddeyo from day one tukugambe ki. Okitegeera mu abantu privacy naddala mu mbeera embi. Mutama Bannayuganda mutama. Okuva mandi paka mandi asiga kuba kuva mandi paka mandi era wakuba olwaleero mu nsanze ndi mu nteekateeka era n'ejjondoza kyennabaddeko naye twagezezaako munoonyako nga tumukubira amasimu ayika yabadde bizi badde nsuubira omukwasaganya leero simanyi kati sooka otubuulire owavuddeyo obanja Fulufiga omwana naye twagala otulambulire bulungi enkolagana yamwe ne Fulufiga yavaawo era mwasisinkana wa okutuuka n'okuseera kino nga ogamba nti omwana Fulufiga essaawa eno gwalina mwana wuwo. Munnayuganda gwandaba essaawa zino kino kyengenda okugamba era kyekituufu kubanga singa kibadde si kituufu nandibadde sigamba Fulufiga nti oba vaayo tugende ku DNA kuba wiiki eziyise mabega ziringa 3 nga njogera Musaaba namuwa wiiki 2 n'agaana nengamba ensonga zange kanzitwale wa minisita Nakiwala amuyite yajja okola ki omusitulayo ayogere ateekewo obwenkanya naye nga nze otandika negundi otandika okolagana bulungi ne Fulufiga pesanga kalenda ntuuka kalenda nemusangawo nange nendabanga nga kituufu ali nyinaako okunywa kwange naye ng'alina wali nendabanga ekikazi kituufu kiyimiridde gye mazima okitegeera nange neŋŋenda okumpi wali nemugamba badde nsabako mami nsaba kwogerako naawe naŋŋamba ku nsonga ki nensembeera okumpi waali netwogera bulungi nemunnyonnyola kyenjagala naye nga kikyakola kinambuulira bwekiti ne bwekiti nemwongera nemuwa akanamba kanye naye nampeeyiye naŋŋamba naye obuzibu bwange njagala muntu kuba ye Fulufiga yali yasinga kwetaaga muntu amubeererawo buli waayagalira mu mbeera eyo kyeyali asinga okwetaaga omugana naye nange nina ensonga zange nze ndi muvubuka siinayo mwana yange neetaaga ozaala omwana naŋŋamba kijja soboka ekyo tokikola kitokifaako era nganze mulimi nesuku naye Fulufiga yadda ŋŋambye munajja kumpi omwana naye katoyagale bweyagazi kwesanyusa. Okay, nkulamusizza gwe na muganda wange alaba vidiyo eno. Ono gwolaba wano ye Sonko Jonathan mwana Munnayuganda ali wano Dubai. Sonko Jonathan yava e Uganda ng'ayita mu kampuni eyitibwa Mukalnet Global Services. Bamujjako $7,000,000 ne bamusuubira omulimu ogwa kagoloda nga bamugambye agenda sasulwa akakadde kamu $2,000. Bwe yatuukira mu bed space omwezi ogwasooka nga bamubuzaabuza buli wababuuza ku by'omulimu. Omwezi ogwaggwako ne bamugoba ne bamugamba sente zo zaaweddeko z'osulira wano ffe genda weeyiye. Jonathan yali talina kyakukola ndooza mu katambi nga mwakalabye akatambudde kali ne ku peegi ya Bruno K akatambudde TikTok yenna nga bamugoba muguuni mu bed space. Saawa zino wano waatudde bwe walinga waasula nga wengendo balago katono wano weyeebaka ndooze engoye ze muziraba waneeno naye wano waali saawa zino madaala ga kizimbe ekimu mu Dubai naye nga n'okusulawo wano kimenya mateeka era nga poliisi yamukutte buba buzibu bw'amaanyi. Sonko just yeetaaga buyambi okurenewinga visa ye kubanga egenda kuggwako. Yatuuka hano mu Dubai mu Novemba nga 22. Visa ye saawa zino egenda kuggwako agenda mu overstay buba buzibu bw'amaanyi. So twetaaga obuyambi gwe wenna asobola okudduukirira bambi yamba. Agenda somaana enamba y'essimu kuyinza omutuukirira okumuwa obuyambi. Some namba Sonko. Namba eri
abe Dubai eri plus 971 plus 971 52 52 75 75 84 84 147 147 eri ku WhatsApp aba Airtel eri 070 070 79 12 12 14 ereeta mannya ki? ereeta mannya Kasujja Ronald eyawano ereeta Nicholas. Ereeta Kasujja Ronald eyawano Dubai ereeta Nicholas. Kakati muganda wange nabambi nga wandyagadde okuyamba muganda wange bambi yamba kuba ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Olina kyoyagala okwogera Ekimere? Kinanyagadde okusembyayo kyekiri nti sinza omuyinza ekalimu eno embeera tuli bangi n'abaana bangi bannanga balimu abali mu kampuni eyamukalinika bafeesigimbe naye njagala buli omuntu ekikwatako bulunamuganda yenna mwogereku eno ensonga musitukiremu mukirwanirire tetwandyagadde eyingira bubasite nawe mwana byekka nga musitukiremu mukirwanirire tetwandyagadde eyingira bubasite nawe mwana byekka vidiyo banange temutulekerera kubanga sinze nze kasagala kwekumbyanaleka oba mutaase ffenna fena mutuyambe tujja beera basanyufu nnyo olw'obuyambi bwonna buli muntu banaaba atuwadde. Kakati yeyo embeera eri Dubai abaana bali wano babonaabona basula ku nguudo kati ono asula mu madaala. Imagine mu winta gye tulimu eno empewo gye tulimu asula wano mu madaala. Obudde we bukya ng'ajjawo wano ebintu kubagana amadaala bagayitamu baba bajja bbirinya engoye ze aziwanika wano waggulu ndowooza nga olaba kanzikirire wansi wonna olabe gano gonna wano wasula. Imagine omwana w'omuntu ndowooza mukirabi. Kakati bambi twetaaga buyambi wenna asobola okuyamba tujja kuba twesiimye tujja kuba tweyanziza nnyo. Jona sibula abantu ayo banange ere bulungi Mukama